Ekitongole kya poliisi ekya Flying Squad kye kifeefesa abasajja bano oluvannyuma lw'obubbi obwakoleddwa ku Diamond Trust Bank ku ttabi ly'e Nakivubo nga 15 omwezi oguwedde. Kigambibwa nti abataano bano ssaako n'abalala bali mu kuwenjezebwa baalumba bank ne babba obukadde 52 nga bakozesa emmundu wabula ng'ebifaananyi byabwe byasigala ku butambi bwa kamera za banka eno era nga poliisi wetandikidde okunoonyereza. Oba managers oba bank batugambye nti bababye million 52 million omwezi oguwedde nga bano bakozesa mundu. Obubbi buno bwakolebwa kiro nga tewali mukozi yenna aliwo nga n'omusirikale akuuma banka naye teyaliwo. Emmundu gye bakozesa mu bubbi poliisi egizudde ssaako n'ebintu ebirala ebikakasa nga bano be bantu bennyini abenyigira mu bubbi. Ne CCTV camera yatulaze ennyambalo gye bayambadde. Eno y'emu ku nnyambalo gye babadde bakozesa oba engoye jacket. Poliisi egamba nti bano ekyobubbi tebakyeganye oba ne bategeeza nti babba obukadde 48 so 52 nga banka bw'egamba. Ate Alex Odongo yakkiriza nti ye yatwala oba yabba million 48 wadde banka agamba nti yali million 52 oba 52 million. Ku ssente zino bano baali baguzeeko n'emmotoka ekika kya Elf Isuzu bakugulwako gwa bubbi nga beeyambisa ekisse. Waliwo n'abavubuka bala bataano abakwatiddwa oluvannyuma lw'okwenyigira mu kubba emmotoka ey'omulamuzi n'abakoza Flavia okuva ku ssomero lya Kabojja Primary School we yali esimbiddwa. Wabula poliisi emmotoka eno yasobodde okugizuula era bano bakugulwako gwa bubbi bw'emmotoka. Patrick Mukasa, NTV, Akawungeezi.